bambi yagenze kitalo nnyo naye era twongera okubasabira mwenna abayita mu mbeera y'okusoomootebwa mwenna omukama abagumye. Njagala kusanyukira wamu nammwe abafunye ebirungi era n'okwebaza omukama naddala mu abalina bye mutuuseeko. Njagala kusaba nga sinabaggira nina gundi yange gye nsaba bakulu abali mu gavumenti. Olunaku lwaleero nnyinza okudulayingamuko. Njagala kujjako mu kakiiko ka trade. Nange nina akakiiko kange kendiko vice chairperson, ame vice chairperson Park local government. Nina akakiiko kange leero kenina okutuuza naye waliwo akakiiko ka trade. Njagala kwanguyirizaako nnyo mpitireyoko. Njagala kulaba ku bufere obuli mu ggwanga abakulu abaagala okwegabanya ekizimbe kya Farmers House. Ministry ya Trade kwetuula kwe nalaba nga muwalabanya mukyala Giradini Sali PS nga mwagala bafere mwe mbu ministry bagijje mu kizimbe kya government mbu egende epangise ku kizimbe ky'omuntu ssekinoomu omunene mu government nga bamusasula 8 billions annually. N'okulaba ettaka lya Naggulu eryo omunene ayagala okulyegabanya erya ministry ya trade wamu ne museum batugende museum nayo mugitutte ettaka mugenda kuligira. So tuna challenges nene naye njagala bakakiiko kubanda bamundaba omubaka mwine mpaka akulindeko. Yes, omubaka mukonalebo mwine mpaka njagala kujja ndabe abakuru kuba these people have been harassing that woman Geraldine Sari because of underlying reasons ze batagala kubaga basooka ne bajja ku kyekifere mbusimanyi mu gundi eyo ministry ya tourism ebadde ekosa 400 millions of transportinga ebiwandiiko ebitereke okubijje Kampala paka Ntebe. Are you sure mwenga mwogera mu basajja mwe baleeta former employees of that ministry wachibe mwaleta mu kakiiko ngalolo oluwenda lwe bali bakola lwa bufere bagala kweddiza kizimbe kya Farmers House waliwo omunene agalo kyegabanya ate waliwo ne diro ezaali zikoleddwa n'abanene abalambo ministry ya trade kuba batulako ne education bigende mu kizimbe ky'omuntu oyo omu agaba commission mbu kino ekizimbe bano bakyeddize oli bamusosulenga 8 billions. If that woman managed to save n'agamba nti to rehabilitating ekizimbe kyaffe ekya Ministry of Trade mu kifo kya government okupangisa mwoso nga tuli mu biseere bya financial crisis. I don't see siraba lwaki wabeerawo a lot of okufuumula enfuufu genda bamukola obukolomoni bonna bwe muyitamu bonna ffe tubulengera eno. I am not a member of trade committee but I am entitled to sit on that committee. Njagala kujja ndabe abafere abo abaagala okweddiza ekizimbe kya Farmers House abaagala okweddiza ettaka ly'e Naggulu erya Ministry ya Trade abafere abo abayongeza omusimbi gw'emmotoka ezaali zigula omukazi ozi yali abagambako eze ministry eyo kubanga gavumenti yali eganye yali eyimiriza n'ebyokugula emmotoka sebe byonna twagala kubituna naye njagala kusaba mukulu Museveni waliwo obukiiko buno obuteekebwawo simanyi anti-corruption something obwa State House obwo bukiiko nabo bulina okuba okwekennenyezebwa ennyo abantu bemuteeka ku bukiiko obwo olumu bagenda mu bitongole nga babapikapika basobole okubaako ne kye bajjayo. Waliwo benkyetegereza somewhere kubanga I'm not talking as a layman but I'm talking as a vice chairperson Park local government. Sebo neyanziza nnyo omukisa guno gwompadde amakyaga leero. Kakati ombaka bw'obadde osaasira abafunye ebizibu teweerabira na kusaasira ab'eŋŋanda z'abo abafiiridde mu kabenje ak'emuhoro ku luguudo oluva e Kagadi okudda e Fort Portal Kyenjojo abantu webukeeredde abantu 23 nga balugendeddemu n'abalala bakyalina baŋŋambye nange bambi mbalabe njagala kubasaasirako ab'Ekyenjojo. We are very sorry, we feel so sorry. Olw'abantu bafa basinga bafa kimama abantu bavuga emmotoka ekimama omuntu wano mu tawuni omuvugisa ekimama ennaku ezo right honorable speaker Anita Amongo waliwo directives ze baali bawadde n'akakiiko nga basinkanye n'aba transport nga gundi ebimu nabisanyukira naddala ekyalimu ekigamba nti ebimotoka bino ebifiira ku kkubo nyini waakyo bw'aba tasobola kukijjawo ku kkubo kukiteeka bbali poliisi ekijenga wajja kujjanga asasulire breakdown ekyo nakisanyukirako nnyo n'ekyokulaba nga poliisi ebeera empowered okulwanyisa abavuga endiima police officers gallant police officers temuttira liiso ku bantu abo abavuga endiima abavugisa ekimama n'ekyesakkaanya nakyo right honorable speaker ekyo njakiraba kyekyokugamba nti ab'obutale abatundira ku kkubo baveeko
aba abantu kwe bajja fees kwe bajja rent kuba congesting enguudo. It doesn't matter tugenda twetaaga okubajjawo nga tumaze okubafunira alternative. Kati nga bano abakolera Kaleerwe be bagamba wano abeerukaya Lusega naffe tulaba nti bacongestinga amakubo, but we need to get them alternatives. Wowe balaga titusobola kukeera nkya ne tugamba baveewo bagende nti tusobose kuba alternative. Yes, eyo suggestion nungi naye nyo ekyensaba right honorable speaker Anita Amongo abantu abo tubafunira obutale tubagazetingira obutale nga government esobola okubazimbira obutale ne bagamba nti kakati wano muveewo nga bakozesa enforcement. N'ekirala kino ekya speed governor era kye bagamba nti moka bakomyewo speed governors ziteekamu. Speed governors are crucial naye nga bwemumanyi amateeka ga wano gakola ekiseera kitono nnyo ne babivaako. The other time waliwo abaana ba boda babagamba ng'okwambala bugundi reflectors ne babupika ne babakwata opikipiki bwabwe bungi nnyo bujjude ku boda bugundi police stations ne tubagamba nti mubasomese nti okwambala reflector jackets tebulina kola periodically nga police egira naye naye omuntu bw'aba avuga babasobola okumulengera. So nkwebaziza nnyo njagala nkutwale mu kitundu kye Nakaseke naye nkwebaziza nnyo ku kintu ekyo ekyakabenje kyeyogeddeko. Please fellow countrymen, be very cautious mwasonga mukozesa amakubo. Namwe ba minister abajja emisinde nga wanuwe mugikozesa ne muyita ku pavement nagana amaala agali mu kibuga. Abakungu ba government okugenda nga muganyiza abantu ebigombe by'emmotoka sirens. Fena bamu tuba tulowooza nti baluta maguzi be bali nze ntambula mbaira hambo nga Jesus yali ayingira Yerusalemu sebo. Jesus yali ayingira Yerusalemu waliwo endogoyi negoloza lwaki yagira kagondi ku kalogoyi yagira kakika akatali etali yes yagira kalogoyi waliwo embalasi niye yali ali very humble. So I am appealing to you, Mr. Museveni's ministers, please, that uncivilized manner of overusing sirens on the roads of Uganda should stop immediately. Ani gwe muwoganyize ebigombo okubeba nti oyitawo muli bakitalo nnyo buli muntu ayitwa pepe. Nze ntambula ensi z'ebwera and of recent mbadde ngenda Japan bampiteyo naye sireni bagiwa emmotoka emu ambulance naye bano nagenda okusinkana girlfriend w'ebisinda ajja tukubira ebigombe mutumuviira agenda asinkana girlfriend Mukama akonkaletse mayika kunyiziza oyinza okuba alina mukwano gwo ng'akozesa sireni naye tukooya amaalo bulijjo ndowooza mmwe. Kati Nakaseke eno obadde oyogeranga ku nsonga ez'ekibbataka mu kitundu kye Nakaseke. Bwe nnalabye amawulire g'okuttibwa kw'omusuubuzi w'ettaka mwami John Luwaga ekyankutteko nnyo kwe kuba nti abadde musuubuzi wa ttaka kimu, ekyokubiri ozze oyogera ku kibbataka. Tulina bwe tusobola okirelatinga kubanga bwe nabadde ngoberera namwandu wa John Luwaga ngagamba nti omugenzi yavudde wano ekiro nga ngamba nti waliwo chairman w'erusi wange gwe bakoze eki gwe bakutte ku poliisi bampise ngende mutaase oba ndabe ekigenda mu maaso naye amawulire gagamba nti alabika wakati w'okuva ewaka n'okutuuka ne poliisi poliisi teyatuuse kubanga ne chairman agambibwa okuba nti yabadde akwatiddwa teyabaddeyo si bituufu. Wakati awo mukuttibwa bintu bibiri, ensonga ez'ekibbataka mu kitundu ekyo naye ne gun use okukozesa emmundu okuyitiridde mu kitundu kino. John Luwaga kitundu kino ekyokiikirira ekisse muto kati njagala kwebaza nenda okwebaza ino abasoga mwena okwaniriza His Excellency Ngobi Bobi Wine. Thank you so much. Omungereza agamba we will always treasure you, the people of Busoga. Thank you so much. Temwakoze okwaniriza His Excellency Ngobi Bobi Wine mukanyomera akadda ku kusaawa nyapaka ku 5 nja kuyingiza akaawo kakati soke Nakaseke kakati tulina gundi y'amaanyi nnyo okusomozebwa kunene nnyo mu ggwanga emmundu mpitirivu nnyo ziri mu bannansi bangi bannaffe abafuga eggwanga lino baafulumya emmundu ne baziteeka mu mikono gy'abantu bangi olw'ensonga ze tutamanyi ezaabwe bonga abantu. Every kapere has a gun to do as long as you support the survival of the regime.
ate kati n'abafuga eggwanga lino batya nnyo be bakulembera olabira ku mukulembeze w'eggwanga agamba nti yawangula akalulu. Museveni w'abalaga bayiwa ebika by'amagye oba bimeka mbwa basimanyi bano abamu beefuula nga balalu ne babeerawo nga beefumbisa obumeremere ku kkubo naye nga balamu nga bategeera naye nga beefudde balalu. Nze olumu ntera okubagamba nti wanomo stop pretending nti oli mulalu yaba yeefudde mulalu naye nga musirikale. Kati eri emabega kayo na fenseko omukulu akulira amagye simanyi dike olumu simanyi gwe bateeka mu kikwekweto ky'e Kasese yalagira bakwate buli mulalu ali e Kasese nti musirikale wa ADF kati obukolomoni bwabwe bakola era gwe ojja wegenderese bano boolabalaba abalalulalu tebaba balalu. Some of them okujjako w'emyaka 10 nga yeye omulalu naye bano boolaba abasinga tebaba balalu. Nze waliwo the other time wali eri ku garden city waliwo engawo omuti nga low species zikolerawo nagamba abasajja ngo omusajja yefuulafuula omulalulalu ne mbaga nti omusajja oyo si mulabu. Nze mbabuulira for your own security that man is a state spy naye alina gwayagala okwasa naye mujja kukitegeera. Kati olunaku lumu baba bakedde ku makya nange nga njagala bantwale ne bakeera ku makya nnyo basanga omulalu abala obw'etaano obupya kakati ne bagamba bamukwate mu ddakiika 2 nga yabuzeewo dde era tebaddangayo kumulaba taddangayo kukomawo yaliwaawo ku garden city awo yali nga abeera nga yeefuula mulalu waliwawo omuti awo space wezipaaginga awo nga neyefuula mulalu yeyambaza ebikootikooti kati emundu nyingi nnyo bano abasajja ze bawadde mu bantu bwe tuba tugenda okulonda waliwo specific families ze bawa emundu timwe tubawadde namwe tubawadde. Kati tulina n'ebitongole ebyajja bikuriyetingibwawo gavumenti eno naye nga ababivaamu tebamanyi wajje balaga bakama b'ebitongole ebyo babagoba n'olira kaka bamugobye kalekyezi bamugobye simanyi ani bamugobye katabaazi ne bateekawo simanyi wembule VCCU simanyi IRU ebyo bwebiti ebyo bagenda babiteekateeka rapid response unit bino ebitongole byaki bino mubimanyiiko nti buli mukulu ajja ateekawo obutongole bwe naddira abavubuka n'abawa emmundu kati abavubuka abo mukama we bamugoba nabo basigalira eyo nga beeyiya. So honorable, how does this relate to emundu ekyabadde semuto ekyokutta omwami oyo gwe bakubya amasasi is one of the so many incidents which are happening in the country. Eruwere mabegakawo bassa abantu nemwe terina muntu y'omu yabyogeddeko bakubya abantu ne babatta ebintu bingi eggwanga lyonna abantu bali mu kubatta ndere basis emundu nyingi eziri mu bantu. Kati we ask Mr. Museveni, you tell us every day that you are disarming the Karamajongs, but at the same time we see you arming the Balalo. Who gives those Balalo those guns? These Balalo bano bemulaba bagenda ne bajja ne beeteeka ku ttaka ly'abantu eyo na bemulaba beegabira ettaka nga bajja ne mundu. We ask Mr. Museveni, who arms these Balalo? And what are your intentions? Kubanga bana basijja mubalabanga abajja n'ente nga babawadde emundu. There is a certain hidden agenda which Mr. Museveni is secretly running in this country. Namwe kye mutasobola kulaba naddala mu abali mutulo. Kakati ffe tubuuza nti yes, you are disarming the Karamajongs, but why are you arming these other people? Kakati tetusobola kukendeeza butemu ekisooka n'abasajja abali mu gavumenti bonna abasinga batya abantu. They fear the population. Era olaba buli mukulembeze gwe bawe ekifo atambulirako n'emundu nga bazikookinze n'omugamba awinde wo tuli mu lutalo abantu abajja wano okutulambula balaba nga basijja batambula n'ezikajegereza emundu bakookinze mu bantu babuuza waliwo wano anything kigenda okweraputinga. So kino ekya John Luwaga, does it relate in any way ku kibba ttaka mu kitundu ekyo nagamba abantu baffe Nakaseke bwe bakoona amaka ga mugambwa abasajja bajja n'emmundu ekiro n'akasajja akamu k'omwo musemuto ne bakoona amaka g'omusajja ne bagayiwa nga bageesibako ettaka lye ne balyesibako tulyetaaga tuli b'amaanyi tulyetaaga kuba twabagamba nti these people bano abasajja bali mu gavumenti bamaapinga ekitundu ky'essemuto bakyetaaga ne kapeeka ne bakozesa nga oluyaya era singa basanga ababaka ba palamenti bano bakyenyeeje bano singa ebitundu abantu baffe bonna babagoba ne bateekayo be bayita ba state agents balandi dealers
ne batandika ngogenda wano twetagawo simanyi tuguzeewo vaawo naye ng'amateeka mwami Museveni yennyini yagasoma atera okugasoma ekyo kyo kimwebazaako mwami Museveni ngaza atera okugamba bw'osanga omuntu ku kibanja kye nga n'ogula ettaka okuli abantu oba osikidde buvunaanyizibwa bwa busuulu era n'ateekawo amateeka mangi but you implement those laws kubanga abali mu state be bali mu kubba ettaka tulaba eyo yonna mu kato kolido beegabidde square miles the other day nalaba mukyala wa Yonda Nyakayirima ng'ali yagoba abantu b'ekyankwanzi square miles nembuuza where did this woman get that land atandika okugoba indigenous people from their land kakati waliwo abatagetinga the indigenous people mwaso mu kato kolido or the indigenous people ababadde n'ettaka babatagetinga mundu butwa accident era bw'obeera bwenjogera kato kolido oyinza okuba togimanyi mu abavubuka abamu ebitundu bye twogerako mubeera nnyo mu kibuga bye twogera mu kato kolido anti gye gamba Nakaseke ye kato kolido mulimu Nakaseke Luweero Kyankwanzi Kiboga Nakasongola Kayunga Gomba ebyo byonna Oluwannanda kati bano abasajja be aminze ne families zaabwe bagobamu the indigenous people by force kati baddira batabani baabwe be bafuula ba DPC RDCs nze wali bali bagoba omusajja wese muto gwe bayita Mugambwa oba walaba amawulire ago nga bakoonye ennyumba ye yazimba 1974 ng'omusajja yajja okukoona ennyumba ye came as a refugee with his father wali musemuto ne babeera omwo bino bebabeeramu ne beetuumatuuma amannya gaffe n'atandika okuwulira wali eringa owulira Kibira ng'agobye naye nga Kibira ngo mulala nnyo azze okugoba abantu kakati bwe babeera mu bitundu omwo ne bafuna lwe bayita olumanyiiro ne batandika okuwulira they are bigger because Mr. Museveni has given them werese I don't know from where but bafuna has armed them with guns. He has given them power. They are in charge of this country. Most of these former refugees are in charge of this country. No institutions. They are in charge. Kakati ne batandika oluyayayi ne bagamba tubagobe ku ttaka lyabwe. Era yensonga lwaki olaba nakubira bamwine ne mugamba bamwine najjako essimu ngenda okwekangala pisibo nabebamu dipisibo nabebamu nenjagala kwebaza omusajja omundoozi omusajja omunyankole bamuyita naye bale kyamuzigita. He was musajja gwe joli yonna I salute you. You are one of the RDCs Museveni be yali alonze. Sijjawe ekigamba nti bonna bamu. Nanti nkugambye nti tulina abantu mu government abali committed okuyamba government eno. Nze sikiriziganya n'abamutuwamba minisita nenze nankabirwa bamugoba ekiboga ne bagati tumuwadde naye nankabirwa ze one of iron ladies mwena aremu si mu kukolera eri abantu neno mu ministry ngambe eno ministry ya energy omulabe eno nankabirwa laze eno ne mugenda wali nakugamba nti gwe nkumanya oli opposition negana amashanyalaze gaffe negana amashanyalaze ganofunira kati waliwo omuntu akolera ministry n'abakolera ground era abantu b'ekiboga bo balondona le bonna kimwe ne mugamuno yatukolera ground naye ne wali akolera mu ministry benzikiriza ate era waliwo bala DCs abakola not every DCs kakati nkugamba ewaffe Luweero Nakaseke okutta abantu kukyagenda maaso these people be mwasenza mu nsiko Luweero bakomyo ne families zaabwe ettaka balyetaaga kifuba nananko olwoluyaye kakati ono omusajja bamugambye is a land dealer abadde land dealer John Luwagga kakati ne bamugamba bamukubira essimu mbukwero si bamwero siwe bamukutte police emukutte bakozeeko ku investigation ku simu ezo n'abo babadde bamugambye nti bamuyise genda onoonye balandiddira abali mu butundu abo ne gurupu ezo ezamenya ennyumba ya Mugambwe ezajja ne zimenya amaka kubanga twabagamba one incident makes a precedent nti baba bakona amayumba ga Kibirango ennyumba ya Kibirango ne musirika kubanga Kibirango is a poor man bano ne bajja they have guns they have what authorities ne raze tubadenga tugamba nti sometimes abantu abasinga ebimu mwami Museveni abinga olumu abatabyagala bibeewo naye you as people tugendeko mukuumula bwe tudda waliwo ensonga ya privatizing security UPDF enteekateeka zeekoze okutandikawo private security kino kyekimu ku bigenda okuzza obadde oyogera emmundu okubeera mikono gy'abantu kakati ogenda mu luwumula ng'edde second tewera ng'ogenda mu luwumula okusoomozebwa kukyali kunene nnyo naddala ekikwatagana ku ttaka ffe twakyaza oyo minisita Mayanja oba omumanyi anyway nga bw'ogenda mu luwumula nja katusoke tuwumule katono bwe tudda ensonga epangisa nga UPDF ng'ekuweerako n'abasirikale ng'ekolera emirimu egy'obwannannyini kati nkwebaza naye nkadde nkusamalizeyo ka sekendi aketaka government yateekawo measures minister n'abakooba najja ne measures ne president Museveni najja ne measures
naye measures ezo tezikoze era tezigenda kukola kubanga abakungu mu gavumenti be bali mu kubba ettaka. There is a mission to steal all land. Eriya gavumenti lyonna balimalawo, ebibira byonna babimazeewo, ebizinga byonna babimazeewo. Ffe waffe obubbi bw'ettaka obuli obuteeketeeke era mu abantu b'essemuto n'owa sayidi nga tonnanoonyereza noonya balandiddira abali omwo. Ezo gurupu ezikoona amaka g'abantu ne zigayiwa ne zeegabanya bamanyi ku nfa ya munnaabwe oyo yattiddwa babulooka b'ettaka abali omwo. Kuba nze mbagambye nti abasijja baali bakoze mission ey'okweddiza ssemuto yenna ne kapeeka nga bamumapinze tulwanagana n'ab'enkya negula ate mwena ddala mu abantu b'Nakaseke tubagamba nze mwayinza entera okunnyonnyola abantu abo nze mubaka palamenti atali ku bino ebyabwe ntubagamba nti paka nga mufunye mulengedde ewala. These people will chase all of you there. For kuyimirirawo kwamwe don't take it for granted. Kubanga ebitundu ebyo byonna abasajja babyetaaga. They have armed themselves. Teweekanganga n'abassa omusajja oyo bemulaba beekaabyawo era nga ne contribution bajja gireetaawo. Kubanga mumanyi gurupu z'abaddiira b'ettaka abaliyo mugende mubanoonyerezeeko. Those are state-owned land dealers. They know. Honorable, what is the gold mine in the land eri mu Kato corridor? Tetumanyi kakati gold gundi eriweeyo gyoyogerako ekikusike ekyo ekirimu. Obamu basooka ne bagamba oba eriyo amafuta, yes amafuta gyegali, oba eriyo gold, yes gold gyali. Naye ffe ekisinga okutwewuunyisa the massive evictions of indigenous people from these lands, their new entrance with the money and guns, with all sorts of authority. Ebajja wali eri ne bazinga kati waliwo omusajja oyogedde, waliwo omusajja ali ekitundu bakiyita Kasagga yajja era naye wa State House agira n'ate ente ne ziri emmere y'abantu. These people cannot go anywhere. Bagenda ku police. These are the same people are there. Bwe bagenda they cannot manage them. Kati fenga babaka ba parliament abatonotono tulwanako. Bwotuuka Luweero n'olaba gye beekole Luweero. Nakaseke yo bamalayo ne bajjene ranze nolwanako kyonna kyosobodde noba stoppinga oba okya stoppinga ne bagira ne njagala kugamba abantu b'essemuto munoonye baddiira b'amataka abali omwo mu ssemuto bamanyi ku nfa y'oyo omusajja. Obwo obusajjasajja obwo mulaba obujja ne butwala ebibanja by'abakadde bamwe nga n'obusinga bwajjanga bu refugees omwo okubeera omwo ne butandika okuzimbazimba nga bwe bwekyusakyusa. They have their own mission. Kakati president ne bw'anaavaayo n'amateeka kubanga buli kaseera ndaba nnyo Mwami Museveni ng'ajja n'amateeka agayamba abantu ku ttaka. Ndowooza naawe otera okugalaba. N'agawandiika n'agateekawo ne ministers n'abaawo ne measures. Naye lwaki amateeka ago tegakola? So honorable oyino kyeyagala okugamba DPC yakyawa Museveni tagawuliriza ne ba RDC bakyawa Museveni tebawuliriza then n'abakulembeze abalala kubanga government bweba ekigambo ekiveewa president kiba authoritative. Yes. Kiba kisobola okuba implemented but why is it so that you have so many good land laws? Kwawula ku mulonzi wo wekasa ngombe kwe kuba nti gwosobola okutuukira mukyala Nabakooba bulungi nnyo nakuwulira kubanga mukyala Nabakooba on the other hand reportinga nga parliament kubanga mumanyi okubayitaawo waliwo bwemekandaganga mugamba ba minister baba tebaliwo leero mu parliament tetujja kukola mirimu gyonna mpaka prime minister bwabanoonya ne babafuna oba leader government chief whip. Mukyala Nabakooba ono kiki tomukwata n'omuwalawala n'omutwala buli woolaba wali oba bano babuloka babasumbwa nga obadde ogamba kiki ekiganye mukyala Nabakooba okuyamba Nakaseke? The issue is not about Nakaseke alone, Mr. Chibirango. The issue is grand, it's national. Walabye omukyalo ono gwe bayita Katusabe wali eri amorata nga bamugoba n'emigo amorata omukyalo bamuyita Katusabe yavudde eno nga bwe bakola ejjogo lyabwe ne basibe mafaamu gaabwe. They have finished off Buganda, they are now sharing in northern Uganda. Abantu abalimu abempeke bafa mu ngeri etategerekeka ababa resistinga. Oyo omukyala kati gwe nkubuuza lwaki gwe abemulata bakutte amafumu n'emiggo singa kyabadde wano tebali kiyise sectarianism. Ate trend gye taagala kuba banatwalira amateeka mu ngalo. Anti kyenkugambe gwe lwaki olowooza people naamulata bafuna amafumu ne bakwata emiggo ne bagala tojja tumujja kutujooga wano nefe wano ewaffe no one can react.
kati mchala n'abakoba musaasira. This issue is beyond our management. Ayina ne deputy ate oba otuuka ku mayanjo oyo ensi yamusobako naye kati yeegattamu namulabye wano nakifuma nga y'omu ku bo ne mulaba wano municipality eryawo Lugazi y'omu ku bo. Kati weegendereza ezo gurupu ez'abanga baminisita mayanja, those are state agents. Bo bakimanyi Mr. Museveni asobola okulonda omuntu ng'akimanyi nti yingirawo weefuula abayamba naye nga ffe tuli mu kugabana. So mukyala n'abakoba talina bw'asobola bwe nkubuuza gurupu z'abo abalala abalina emmundu bavaawa abatalina waabwe bavaawa. Have you ever asked yourself a question, where are these balalos coming from? Sibawulirangako nti balina ewaabwe embalala, ab'embalala balina ewaabwe suulyawo nti gurupu z'abalalo bavudde eno n'emiggo ne bawamba ettaka naye tuukayo embala mikwano gyange nendaba nga they have settled. Where are these balalos coming from and which unit arms them? Ne bayitawo kubanga kati kyebeekola Nakasongola yonna kyebeegabidde ettaka ly'e Nakasongola lyonna nga boolaba eno beegabidde Kayunga bule beegabidde ekiboga ekyankwanzi. Kakati mukyala n'abakoba simunenya shaz tried nga boogamba nti munegezaako omulwadde asambagala negezaako ne baleeta ow'endeku n'aginyeenya naye ng'omubuzi okunyeenya endeku kuzza kutya. So is it too late to salvage? It is too late until Ugandans wake up. And that's the mission of Mr. Museveni and this group about this massive land eviction, especially of the indigenous people. Where are these balalos coming from? Gwe nkubuuza nga muna Uganda bano ababa n'emmundu n'emiggo. Honorable weekubyemu jjo so se n'owaana wali omukulembeze w'eggwanga ajja ne guidelines ennungi anti kyegambye he has good guidelines. But to implement the guidelines, when you're head of state, you are the CEO, do you follow up these guidelines nti ba juniors was implementing? Fene mutufuule momboze waffe. Today refugees are more powerful than indigenous people here. They can say everything they want to say authoritatively. They can kill. They are armed. They can steal anything they want. Era ya nsonga lwaki olaba institutions zaffe zonna zifudde. Kakati nze sikyatunulira mwami Museveni, sikyatunulira n'abakoba abo sibalinamu ssuubi. They know why they are here. They know situnulira ono minisita wo mayanja wa vulugu nze kakati kye tugamba abantu baffe. We should stand up. What about these cultural institutions? Kubanga every region has cultural institutions. Mwemukola gy'abakulembeze b'ennono kubanga abantu bwe bagobye nalabye ab'emulata. Singa ekintu ekyabadde amulata kyabadde wano ebigambo bye balyogedde abo mubakwate nga batera okubeerawo obusamba tukubatera kusooka kukwata baana ba Nuupu n'abasiraamu n'abalala ne bajja ne bakwata ne bayingiza amakomera. Kati mbuuza ekintu ekyabadde amulata, how could it happen? Abantu bano abatambula n'ente n'emmundu bavaawa kubanga these people don't come from Kabale, don't come from Mbalala, don't come from Nakaseke. Where are these people coming from, especially nga balina n'emmundu ani aziba aminga nga wana baana ba Nuupu ne bamusanga n'ekisosonkole ky'essase ewaka mu luggya nga si yakireeseewo bamutwala mu kooti maase ya guti ne bamusalira gwa treason. Kakati amateeka gasobola okubeerawo malungi. We thank you Mr. Museveni for the good laws which are there, but what about the implementation? Why is it that everyone is crying, especially ettaka lya government lyonna baalimala oba n'abasajja be mulaba obugagga obwo bwonna bwe mulaba balina bwonna buyitirivu batamanyina gye buli. They have owned all state properties zonna zaabwe. Ntandise nakugamba wano nti ekibonyabonya ono omukazi gwe bayita Giradini Sali PS wa Ministry ya Trade, abasajja baagala kwegabanya kizimbe kino ekya Farmers House n'ettaka lye nagula ya Trade n'ensembayo nga nkugamba gw'obadde mwavuka mubadde nga mujja wali eri ku Uganda Museum ekitantaawo ne Uganda Museum nayo baagala kujeddiza ettaka lyawo lyonna. Kati what we have ettaka ly'Emakerere lyonna balyegabidde tituna kye tusigazaawo. So kakati kano kabonero era njagala kagamba mukulu Museveni n'abalala abali eyo musobola okukola ejjoogo lyonna ne mugoba abantu ku mirimu ne gifuuka gyammwe ne mudire sente z'eggwanga zonna nezivuuka zammwe ne mukola n'ejjoogo mbu gavumenti yayisiza 9.6 billion z'okusomesa abantu okunywa kaawa. Ebyo byonna ensi neesigala ng'etunula bweti ng'ekikoko ekikubiddwa enkuba. Naye ekigenda okuvaako embetezi bwe mutave ku ttaka ly'abantu ffe tulaba mutadde bufaamu eyo ewaffe
mutaddewo badde abantu bayo ba indigenous people being killed mysteriously. Mark that word mysteriously. Osanga omuntu abadde n'ettaka lye ng'afudde. Kakati ekyokukola finally tukole ekyokukola tusooke tutule wange akaabye nze sebo sikaaba era at the end of the day Speaker wa Parliament Amongo yatugamba nti ebyokukaaba tebijja kuyamba. The book of lamentation for the solution tukigalewo. However n'ekitabo kya lamentation nakyo kirina amakulu mu Bible. Singa tekyalina amakulu tekyali baddemu. Kakati solution eriwe egamba tusooke tutule naddala nga bannansi. The tribes that made up Uganda ozimanye ziri wali ku mulyango gwa Parliament. Kibundi kinene nnyo wekiti. There are 18 or 12 tribes that made up Uganda, the original. Basooke batuule babuuze tutuuse tutya wano okubanga bannyini nsi bafuuse ba paupers nga bannyini nsi bagibagobamu bagenda mu nsi z'Abawarabu. Nga the indigenous people are authoritatively taking over everything and have taken over everything. Shall we survive? If we, the current generation, are lamenting, crying, yes, for current generation, what about the generation before us? Will it be safe? More so. Eno continuation egenda mu maaso nga bwe mugiraba mu luyaye ne mu lufere ne mu lunasayansi bwe bakozesa okugoba abantu bonna eyo for the last 40 something years. Kakati abantu basooke batuule wansi. Ekyokulu, we need change of leadership. Under new leadership buli muntu alina okuddizibwa eweewa atwalibwa. Era mwabafuna ettaka olina okujja n'ebiwandiiko byo gavumenti ng'ezze Museveni ng'agenze ne banne kuba tumanyi program baddewo yakwegabanya. Bw'ogenda kujja bakubuuze nti Kibirango wano wafunawo otya, bw'ogenda kukiteekawo state reclaiming of former state property. Ebyo nno bye sebo bana bali mu buyinza ne balaba ne bagamba akugamba tetugenda kuva wano lwe tovaawo batweweredde nnyo sebo okwewera nti tovaawo ntulera okusanga ovuukeeyo nga muleeta amalambuzi mwe muzee tova ku maini obuveeyo ntera okulavuuka n'abalambu tetuva wano kubanga mutwewera. Buli kintu kya gavumenti kirina okudda. Bw'oba wafuna ttaka lya Uganda leero lirina okudda. Bw'obanga weegabanya ettaka lya UBC bino betulaba muteekawo ebizimbe byammwe nga mukulyetinga bu kampuni ne muleeta abayindi babakolere n'abachina eryo lirina okudda. Buli ttaka lya gavumenti werika libe kibira gw'olina okukimanya gwali owning neetegereza. You only own that property when Museveni is still in power. The moment you hear Museveni is no longer in power, nojja bino bye muli mu kwegabanya eri ewaffe mu katokolide ettaka lyonna nga musiba bufaamu bwammwe mu nsomba zifamire zammwe, bagenda kugamba nti ekiwandiiko kiki n'ebiwandiiko tebivunda kuba nalaba abamutandise n'okwokya blue pages entebe nga muzikweka. Omusajja ajja kuva eri akugambe nti bano babadde bajja nga batugoba ewaffe mission yaabwe gye balina kubanga kati the mission is known internationally nti mu Uganda the indigenous people are refugees and the refugees are the indigenous people today. Yensonga lwaki olaba Sudan nze ngendayo era n'ennaku ezo bampita mu lukiiko lwa UN tosobola kukoninga even an inch of land in Sudan ne bwoba mugagga otya nkikubuuliddeko. But the Sudanese are owning square miles here. Rwanda ne bwobeera bakutenda nti olina sente zifaanana zitya wasoma tosobola kuoninga inch of land nga toli munyarwanda. Ono bujagala kujja waawe Congo uliriza kyebo kyenkulaga Congo Somalia. But we are seeing some groups of people coming from those countries owning our country. They are being guided by certain leaders here. Please come and occupy Uganda. There is a new wave of solution ajogedde n'agiyitako n'ajogera n'agiyitako mbadde maliza nayo mu summary. Tutule tubuuze tutuuse tutya wano. Yes. N'ekyokubiri tuwandiike ne bw'obanga ogenda kufa kwobenga oli mukadde nti wano waffe batuttewo. Ne property za state zone kinsingo tuyamba ezimu gundi ziri Bungereza zirina okuvaayo. Buli afunye ettaka lya gavumenti lyonna lirina okudda nga Museveni agenze ne banne kubanga mwenna mission mwagitemwa abamu mwawagira jumula nga temutegedde kati mukomawo mutuka abiryambu kye twagira tukitegeera nti kyali kijja kusaanyawo Uganda. Buli ali ku state property erina okudda immediately omukulembeze omupyangazi kati nabana abajja beegabira eyo mwekaffe kye
mujje mugabane mutemule mukozese fujjo mwefule ba kitalo mukyuse n'amanya gammwe kuba abamu mukyusa amanya eyali mu komishoni yammwe ey'olubereberye mukusooka mwekyusa amanya mukyuse amanya gammwe naye ebiseera nga bituuse sebo kino nkikugamba I'm not talking to you as a layman but as a leader buli yalina property ejja kumuddira Honorable Kankutwale mu National Enterprise Committee ya UPDF ya NEC okay I salute it kino kyekiwayi kya UPDF ekikola emirimu egyenjawulo mulimu engineering brigade I salute them abajjanjaba mulimu n'ebirala mwabawo ne Namboole bamututerereze bamuze ku mutindo gwa waggulu ddala kakati nno Namboole siri mu mativu genda maaso Minisita Kataya yagambye November watuukira ekisabe bajja genda maaso naye NEC eno bwerabye ng'emirimu mugiwanye nti ekola bulungi emirimu ekitongole ekiwayi kino ekya UPDF kakati ne bagamba nti lwaki tetubakoleddeyo n'ekitongole kya security ekya private nga kino bakikuwa bakikupangisaamu obanga oyagala ebyokwerinda nga bakuwa kubanga be basinga okutegeera ebyokwerinda security kuba tubawanye nti bwe batuuka mukola enguudo discipline gye bayina kakati wano private security by the UPDF. I wish Ugandans knew what is happening. Wesekanyolya gwa muwanvu parliament mwe mulabe betusingako. Why? Nesekanyolya ko okuwanvu y'obulago bw'olumu neyefuula enkwale. Kubanga ensiba n'abasajja bagyitekadi njagala kusooka kusalutingira ab'ekitongole kya NEC National Enterprise Corporation ekya government. Ffe twalinga tusaba ti buli musirikale yenna ali professional bamuwa omulimu mu government. Kwa by the time they are hired babeerako ne bye baasoma. Muleme kutuulanga muno mu barakisi. In fact n'emirimu gy'okuzimba barakisi singa baziwa ebyo ebitongole. There's no reason why police officers sleep like dogs mu bitenti nga tulina professional soldiers either ni police or the army. Eje emirimu nga government mwali badde mugibawa nti amaje tugawadde gazimbire police ennyumba n'abasirikale. Amaje amabazi gagende nga gabajja. Amaja gamanyi okukola ebyengulo. That's what they do in Egypt. Mumanyi lwaki Egypt togituukamu ne weebuuza nti n'olabanga ali mu Europe. Abasirikale abamanyi ebyokutunga mu batwale batunge. Abamanyi ebyokulima mu batwale mubawe tractor. Waki government egula emmere nga government anyway ettaka lyonna muligabanye naye obutaka obukyalo we can give these people kati bawagirende ku private security anti kyembadde ngendako kakati nze lwaki ngamba abasajja ba NEC abo nti mbasalutingira we don't want to see idle gallant officers. If you can do something please do obanga tewali ku front line do that get money naye ekisinga okutuluma bwe buyaye ng'obuliwo kati bwe mwakoze ku kisaawe ky'e Namboole. Ekisaawe ky'e Namboole kyaddaabirizibwa 98 billions. Ekisaawe ky'e Namboole kyazimbibwa 30 billions eza Uganda. Naye mu kuddaabirizibwa kyaddaabirizibwa 98 billions. Luli technology yali mukadde luli we bakizimbira ku 30 billions. Bano basajja Museveni ne bwatuuka n'agamba nti kati Uganda etandise okumpoomera. Kituufu ebawoomera. True. Ekisaawe ekyo kyazimbwa tewaliwo kye bakyusizaamu. Bw'olabyewo train ze baataddewo zino ez'obugaali nti oba baleeseewo ebitaala ebyenjawulo nti kimanyi baleeseewo zino vaalu. Video assistant referee. Wali olabyeko vaalu ng'ekole Namboole. No just nkubuuza. Wali olabyeko ku vaalu ng'ekole Namboole. Kakati gye nkugambye nti Museveni kituufu eggwanga lino likuwoomera. Ekisaawe that Mandela National Stadium was constructed at a fee of 30 billions. When it came to rehabilitation, it has cost us 98 billions. Oh, and it is not yet over. Zaweddewo baagala ndala. Supplementary. Zaweddewo baagala ndala. I'm talking about these people who can pay 9.6 billion for some people to go and learn how to drink coffee. Kakati sebo. These are the same people abakugamba nti waliwo 59 billions ezo conducting LCs. But they can afford to give some individuals 9.6 billions for them to go and learn how to drink coffee.
kati sebo mbadde nkugamba private security private security National Enterprise Corporation eyagala tutirawo ekitongole neke yerimu abasajja abasoma the reason why ennaku zino during the recruitment but considering anyo academic qualification kwe kulaba nga temukyakola bintu bya President Robert byayitanga ebyabakadimbo okulaba nga mukola ebintu professionally nze you gallant soldiers bembasanga muneke nga mukola omulimu muwaso professionally nga ujemu bano bayaye bamwe kubanga olumu namwe ordinary soldiers abakola donke waka sente temuziraba bano bakama bamwe abagaggawadde nnyo abafulumya sente China Spain wa gye bazimba ebizimbe ne Dubai be bazirya naye neke yali badde actinga ani mwajewe ekirowoozo kuba bino ebirowoozo birina kuva it should come from emanate from the people the population nti okusinza bwe tulaba government etekewo ekitongole ekya private ekyemundu nga kati wano mutandise okuteekawo buganga stanga obwo abesikoba you want to put there some gangsters now they are gangsters in Neke like escobas basobola okufuna katawuni kabwe nako ne bafuna why have we degenerated to this extent? Isn't this done in any other countries? Like which country? Mpa yense just kubanga mpa yense mujolaba etegerekeka kuba oyinza okungamba wano nenkugamba ndaba naye yabalinako kati gendo labe Putin ewona omusajja we yali amuwambe ennaku ezo okay omubuze ndi Putin do you no longer support that man abadde akuwamba kati honorable ndabako ebitongole private security firms nziraba nyingi ezo eziri zisasirimu obo ina hotel yo ngo bayitanga kakati nkugambye omanyo omugaso gwa UPDF constitutionally okuma insalo zaffe n'okukakasa ebyokwerinda bye kati when did the UPDF start to be like these private security companies kuba nti no nayo kati mutandise emundu ogamba nti bagundi bataddewo kakatero kaabwe baagala okukola emundu will you be able to enforce laws in this country ngemundu mutandise oziscatalinga among the private security companies kati nje singa nange lutamaguzi ngamba njagalayo ku mundu abiri nganze kuba nange njagala kuzisaba nange nkole akakundi kange njagala mumpangiseyo ke mundu abiri mulabe ate don't be surprised nti be mugenda okupangisa mundu ezo basobola okkeera enkya ne bagamba bano abatufuga abegabidde ensi yaffe bebaani ne batandika okubamu ku omu because there are so many people are trained but they don't have guns. So many of them abali obe mukabiza amaziga mwabagoba mu maje abalabo babatemako emikono olunaku lulina fense ko abasajja balema bajja mukaaga nga banoonya ku parliament nga basirikale baveyo kazolite wingi ye mubende honorable MP wa feruta bangusi ne bagamba you come from Nakaseke nene mpulira kali ka please abunti MP abeera wagwanga si wa constituency ne bagamba yes gallant soldiers imugamba egundi za fezi no tuze abasajja batutemaka emikono n'amagulu ne batusuulawo and I'm hoping wabayamba nali njagala kubayamba naye nembetegereza bwenti nembalagirira tugenda kumulamu katono ddala katukome honorable agenda tugenda kudda awonsenkagale wa anti kati ali eno mu anti kitegeeza enkuyege Alliance for National Transformation ugambe anti kitegeeza enkuyege kati ye president wa anti kitegeeza enkuyege enteekateeka ye ya anti yenkugambe anti kitegeeza ki mu luzungu enkuyege ziri ati kati naye yayingira enkuyege ezaagala okumeketa bano but is he still a UPDF commander? Jeno Kalechezi Kaihura yali mukundumizi wa polisi naye omusajja oyo ng'alagira enkuba n'etonya ne bweba tetonye wakiringa emmotoka bijja ne bibisiwaza ettaka naye olwaleero se babadde bamugalidde eri kimanyi lwantama kati naye akomawo yeebwalabwala mu kibuga wewe kujja nga yeebwalabwala mu kibuga nonga ani ataakulaba gundi wano ng'ojja nga bw'abaana akyala nze yakyale waffe Nakaseke ku by'ettaka Jeno Kalechezi Kaihura ogolaba waliwo omusajja asulanga mu makage mu biseera by'olutalo bamuyita mubirwe balatira namugamba nasulako wano ne kahindo otafiire bayitawo balatira ng'omusajja alina ebiyumba bino ebyeddo obimanye ebyettaka zimwamba
omusajja n'avayo sebo ku Kayihura nkujjukira wasulanga mu nyumba Kayihura namugamba bakuzimbire ennyumba empya n'awandiika ne gurupu ze ennyumba empya golofa emyaka kati gigenda kwera 6 tebateekangawo yadde tofaali emabegako omusajja omubiru yajja owebbalatira n'akulukusa amaziga naga ne bannanga abasajja bano batujooga mu biseera by'omunsika ebyaffe ne bajjanga mwe basula ne batujooga nga bafuga kakati najja nampa n'ennyumba neefukamira musajja muzeeyi naye yafukamira ku ttaka nemugamba tefukamiranga abasajja bano wuuyo mulabo oyo yagabira omusajja ewaffe ennyumba nga yakulira poliisi mu Uganda n'agabira omusajja ewaffe bamuyita mubirwe bbalatira yajja n'abapoliisi bonna abanene bawandiika mu wiiki ejja ennyumba etandika ne kati emyaka ndooza gigenda kwera na 7 wuuyo oyo yali w'amaanyi oyo mu kibuga ng'anaakyala bofande bonna nga bayimirira ng'oyinza okulowooza muti gw'amasanyalaze nga wanaayita bayisaawo embwa naye olwaleero naye ayitawo ng'akabwakaganda eno ebbalibbali nga tayagala kumulengera na waayise twamugamba sebo buliriza sebo ebigambo byange yes you were general remember what you did when you were still serving as IGP do you remember n'abantu be wali nabo do you remember kakati olwaleero bagenda kumulitayalinga bamugambe sebo okomyewo gye watandikira we kujapa bwogenda mu barakisi kopolo nakayo kujapa tozola kumugamba kinze nina diru kakati wuuyo afande bagenda kugamba okomewo gyobadde abaana baffe bangi bafiira mu mikono gyo bangi bakyali makomera bangi batemwako emikono omukulu oyo bw'alagira nti enkuba etonye ne bweba tetonye nga baleeta ebimotoka ne batubyawo nga azze mu parliament nga ogufo kakati ebigambo bino by'omuwerekereza bingi nze njagala kumugamba sebo nti mulabye ensi bweri enfunda jeno kaleekyezi Kayihura yeeyita kale Kayihura naye atambula yeebwalabwala mu kkubo asobola okutambula nga lutamaguzi oba nga ggwe why but you've been a serving IGP why is it that kati muti abantu gye mulaga ajja kujja balatira ennyumba gye munange jeno kaleekyezi Kayihura owa poliisi alaba ku gundi eno jeno kaleekyezi Kayihura yawa omusajja ennyumba ebbalatira gye yasulanga bamuyita mubiru kati emyaka gigenda kwera 7 yadde n'akabuloka tebakateka ate teyagimuwanga omuntu yajimuwa ku institution ya police nagamba twasulanga ano mu nyumba yo ne Kahindo tafire mu biseera by'olutalo mu mwaka gwa 1982 mu 8 mu Jijo n'olwekyo tukuwadde nyumba nga government n'awandika bagiteekewo ebbalati wamu tebeerangawo n'ekye mbadde nkugamba nga boolaba jeno bagenda mu ritayalinga olowooza yagenda n'ofiisi Kaleekyezi Kayihura eya IGP yagenda ne kabangalizo okyaziraba zirizi atambulanga nazo omukulu ajja walkie-talkie ezimulaba nazo omukulu bamugirire simanyi muziyita take over ne bateking over kati naye ayita mu kibuga nga atambulanga lutamaguzi amagamaga agavubuka teriva eri lyenanyiga nalyo nerijja nerinyigamu wano nerinkaabya kakati gye tugamba na bino byogamba musimanyi commander ni chief you are only commander in chief when you are in that chair. The moment you leave that chair ogenda kusanga kopolo nga gundi Gaddafi gwe yasanga uliza sebo tomanyi byafaayo Gaddafi yasanga akavubuka nga ava mu mufulejje ngense obudde buzibye emisana obudde bwazibe Libya Gaddafi balinga bamuyita simanyi conqueror of Africa King of Kings najja ono naayita abakulembeze b'ennono bamutikire King of Kings ng'atambula aboolya oyo ngoyogerako mwama mwenyeri Gaddafi nga bwajja ono n'amasimu bagajjako olunaku lwakya ne bamugamba ono ye commander ni chief of Libya yire ne bamugamba kuja nadduka ne yeeteeka wansi w'omufulejje asooka n'ayita bannansi b'e Libya nti messe those rats ne bamugamba you are going to see from today what rats can do naye mu biseera bye eby'oluvannyuma ennyo ng'akavubuka kamugyeyo mu mufulejje gwa Kazambi gye yali addukidde n'ennyonyi ze yalinanga empitirivu ennyo ne batabani be abeeyitanga ab'ekitalo nga batemula abantu nga bweyogera ku gavumenti ebakutemula
bakutemula emisana obutabani bwa Gaddafi bonna nga bumaze okudduka ne bakazi be nga badduse yalinga atambula n'obwala Gaddafi yalinanga obwala nga bwe bumukuuma nga bakugamba obwala obukuuma Gaddafi busimwe kabakaze kasobola n'okujjamu omutima nga kakozesa n'engalo obwala obwali bukuuma Gaddafi abeekyalo ne babugabana ne babuwasa Gaddafi agenda otuuka ku ssaawa ey'oluvannyuma ne babuuza nti yegwe commander in chief because when you are commander in chief you are supposed to behave responsibly botemula era baba balina okujja okutemula botemula family z'abanno it is just a matter of time nawe family obaginoonya ne bagitemula kati mutera okuddukira ebulaaya era ebulaaya bakuyiggayo ne bagamba komawo wano honorable kankutwale mu nsonga ez'ebyobufuzi kati gondase ondese General Kalekyezi Kayihura atakulabye era tumusaba mwami Kayihura akulabye kasitaba muumuza agenda kunoonya nze sikwetaaga mwatujoge ewaffe gye mwalwanira sikwetaaga sagala nakulabako basajjamu mwatujoge ewaffe mukomye okweddiza waffe nakwegabanya buli kimu ensonga z'ebyobufuzi esebo opposition kali ekyewunyisa omusajja oyo yasoma amateeka omulaba oyo yasoma amateeka sebo oyo omusajja ogwola era ojja mulaba oluusi nga ali ne mu kooti nga yambalaga n'ebirala kankutwale mu nsonga z'ebyobufuzi sebo nga General Kalekyezi Kayihura afuuse looya ize looya naye nga ze mu kooti kuwolereza ani gavumenti kati oyina ekigere mu nuupu ekigere ekirala kiri mu nkumbi era wiiki ewedde wegwereddeko ng'ebbugumu ly'amaanyi mu nuupu nga muvubye ogw'ennyanja ogunene ye honorable Paul Mwiru yaliko mbaka muno mu parliament kisanja kiri gwe wawaguza n'okomawo Paul Mwiru ebintu tebyamutambira bulungi n'atadda naye n'abeera nga yali ajjidde ku kaadi ya anti obadde kya Gregory Mugisha Muntu Alliance of National Transformation Mugisha Muntu ekitiibwa ranka y'ogimuwa yadde retired General Gregory Mugisha Muntu kakati Paul Mwiru twagenza okulaba nga ayingidde asaze eddiiro nadda mu kibiina kya National Unity Platform where you don't subscribe to National Unity Platform but you believe in their cause and strategies. Okay, oli musajja wa nkumbi ekutambulira ku mugongo wadde ng'enkumbi yaggukira ewalala n'ebirala ebyagenda maaso. Paul Mwiru yazze mu kibiina enkumbi myufu Paul Mwiru yaggukidde mu kibiina kya National Unity Platform ne wabeerawo okusagambiza kwa amaanyi nnyo naye nenzijukirako nti Jimerwanga bwe yagambye nti kakati yeekulubeeseza ku MK ne Kagabo mwabawerekereza ebigambo mwabawerekereza ebigambo bingi ddala. Paul Mwiru okuva mu opposition adda mu opposition ate nekirabibwanga kyo kyamaanyi nnyo kati Kagabo ne honorable Kagabo ne honorable Jimerwanga teri abavunaana abantu bayingira ebyobufuzi nga balina ebigendererwa era mwandi bawanye nabo President Robert Kyagulanyi atugamba nga ebiro ebyokwebereramu kati gwe bwe ebiseera nga byakwebereramu nga President Robert Kyagulanyi atugamba n'otebereramu teri akunenya after all who's Kagabo who's Jimerwanga well tusobola okubanga bafuna tickets naye nze ndi musajja mulimi nekkiririzaamu nti olisobola okulima kasooli si buli mpeke gy'osimba nti emera ate si buli kasooli ateekako nti abeerako empeke ffe tukkiriza waloze bayita nze nasoma byanfuna Makerere University nasulanga Mitchell Hall era navayo 2007 naye nze bwe nali nsoma ewaffe mu ebyenfuna Makerere n'ebirala byengenda nenyongerako Harvard bansomesa waliwo gye bayita nomolosi abnormalosi ne supernormalosi kati okugenda kuona lebo Kagabo na lebo Jimerwanga nomolosi tewali wasobola kudda eri neyeziribanga nosanga nti abanumpu bayuziza amasaati gaabwe ebigere babisiita kubanga Kagabo agenze honorable Kagabo oba honorable Jimerwanga. Politics is a free entry and exit. Era President Robert Kyagulanyi were yajja nga atandika programu ey'ekisinde kino ekya People Power abantu bangi tebamukiririzaamu olubereberye. Waliwo gurupu ezaalindanga gye bayita Wave n'ababaka ba parliament bemulaba abasinga abaakomawo tebamukiririzaamu ngazze bagamba afe tulinda Wave bajja luvannyuma nnyo nga balaba nti kigenda kubalya ne bafuuka nnyo nga boolaba waliwo abasajja abasiraamu ku oluvannyuma ennyo nga tebazaalibwa nga basiraamu baba batabu nnyo bayinza okusalako obulabu ku lw'obusiraamu
n'omukatuliki afuuka omukatuliki mukulu abawa tabu nnyo ayinza okukubira ne mu kereziya ngo olira kyogera kakati weevu ya MK naye erabibwanga weevu ya MK abanyome Kyagulanyi ng'ajja weevu ya MK yadiikula bakagabo bagirabe mangu negimerwanga kakati tetuganye tetuganye kubanga waliwo omuntu atayawula wakati w'omwezi ne kibuna omwezi temporary naye olumu agenda n'ayaka n'akuba sparks n'ogamba omwezi gwaka osanga ekitanga baga kibuna omu yayisewo kati eno MK movement kibuna omu it can only excited people. If you are politically excited, you can be taken by MK movement. And honorable, it's exactly what you're saying about those who wanted to join have you ever seen a serving officer practicing politics? A serving military officer practicing partisan politics? Have you ever seen it anywhere? No, I'm just asking you. Don't be fooled. Nga Museveni bwe yajja ne babafuuli nga mutuze okutereeza ssente mu exchange okukyusa ssente okuziteekamu ekinyusi mu biseera by'okukyusa ssente yalinanga miliyoni nga bamuwa kasanvu naye abaaliwe balina ssente ebiseera ebyo abajega nga tebamubuuza nti balance omuteekawa kakati abo boolaba that one is an excited member olumu ayagala nakwata ku mukono gwa muhoozi awulire oba akusitula jimu waliwo kyoyita amasanyalaze waliwo netwe bayita otusanyalaze kati ayinza okugenda naye ffe tetubanenya abo era they have never been part of our discussion, especially nga tulina ebizibu bingi ebiruma bannayuganda. Ebizibu bingi biruma bannayuganda. Dyadde obadde owulira mukaaku nga asiikuula enfuufu ye nga asiikuula enfuufu ne tumugamba please ebizibu bingi ebiruma bannayuganda. Nze njagala kibiranga ngambe nti mwe ng'ababaka ba palamenti tukoze tutya ku makuba amabi countrywide, tukoze tutya okulaba nga abantu bafuna amasanyalaze, gavumenti yaweera amanda ne tufunye alternatives, mwe nga balutamaguza ababaka ba palamenti tukoze tutya okulaba nga muteesa ku security okubanga eterera, tukoze tutya okulaba nga tulwanyisa obwavu mu ggwanga, tukoze tutya nga abantu tebagobwa ku ttaka, tukoze tutya okulaba nga abantu tebagobwa ku nnyanja, tukoze tutya okulaba nga it's not a blame game nti tublaminga gavumenti ate ne gavumenti ne tublaminga olw'obwavu buliwo. Ffe tukoze tutya nti ffe tuplayinga omulimu gwaffe ng'ababaka ba palamenti ne gavumenti eyeplayinga omulimu gwayo. Kati nze oli mwami Museveni ali agamba Lutamaguzi bamukwata ayogera ku PDM ne muka no nze liiso lyo gwe wakubadde saakulonda wanyakula bunyakuza entebe naye omubaka wa palamenti omuwa ekitiibwa. Gavumenti efugibwa amasiga asatu. Nze siriala DC nalondebwa mwami Museveni nti I was appointed, I'm elected. Era teriyo ya contestinga mu kooti nti no omusajja yabbya akalulu. Naye bwe mbanga nyimiridde ng'omubaka wa palamenti ne gamba nti ddala kye tulimu kyakulwanyisa bwavu. Why can't you listen to my idea? Nze nagamba aba NRM nti we cease to be opposition and NRM nga tuyingidde palamenti. Bwe tuyingira palamenti Munnayuganda eyatuwagira n'atatuwagira bonna twagala okulaba nga tuba empawalinga. Nze ku kyalo kyewange nensanga mbono wakuba we NRM abeere mwavu. I feel bad. As much as you are NRM, you are entitled to all good things any citizen can get. So, as much as you are in opposition, you are entitled in all good things. Era kyovola bantu bwa Museveni twamugamba yaleetawo bino nga bakuwa omulimu basooka kubuuza what is your tribe, what is your religion. Sebo be babuuza nga bakuwa omulimu. Nembuuza if I am Ugandan, why do you ask my tribe? Honorable kubanga any citizen of Uganda is entitled. Kakati bw'otunuulira abana abavubuka abagende wa mwami Museveni olw'obukunkumuka olw'excitement parliament mututegeeza ekigambo numerical strength nti obungi singa muwane numbers kakati opposition buli bwe mukutukako abamu numerical strength yammwe enafuwa kakati bwe enafuwa eddoboozi lyammwe okulwanirira biri by'ogambye okugoba ku nnyanja ettaka n'ebirala na eddoboozi lye baterina nafuwa kakati munnange njagala kubuulirako olumu oyinza okugatta obugabi 100 obugabi 100 obugabi bwesibatantrop kale kangambe zebbula entulege kangambe entulege akawewo ko sijja kale nogatta entulege 10 nogatta noleeta n'empologoma emu kubyolaba kiki ekirina threat ku kinakyo empologoma emu ne buli ne zebbula 10 empologoma nene kati bano tubalabanga obuweewo bw'obusanga mu paaka
they also survive abagenda but if I find lions ne bangamba lions zikoze ganga never kubadde nange nyinza okuba lion ngamba what is the ganga about bana babiri bajja mu meeting zamu kati gankubuuze kimu kawjaja kubuuza kimu empologoma bwe ziba zigenda okulya ekyemisana ne zituula n'embuzi empologoma ne zituula n'embuzi mu bwakabaka bw'ebisolo ne zitiisa ku bwakabaka bw'ebisolo animal kingdom surviving etya ng'empologoma zitudde n'embuzi zitudde n'akaweewo ka kibirango bwe zimala ne zigamba nti bannange tumaze okuteesa naye buli omu twagala alye ku kyemisana kati ne mukuba mu ngalo kombe bwe bagenda okutandikira gwe kati olowooza layani ebeena eri amayinja buno bote bugenda kulya layani naye bwolaba layani ekuba mu ngalo nga nabula obukuba mu ngalo nga tebumanyi nti bwe bagenda okulya kati buno tubalabanga obuweeweewo obutudde ne layani ziteesa byazo birala nnyo bano tebabangalangako walabye ono buchamani ng'akaaba akuba omulanga agamba yo excellence Kyagulanyi Saamanya oli munne yali mukwano nkugambye nga omwami Buchamani agamba his excellence Kyagulanyi I want to return era nagamba his excellence Kyagulanyi I want to look for your excellence oyo mubaleke bakomewo abo bagenda olw'okulya naye bagenza okulaba nti bali mu kirala kati nalabye noono omusajja bwe bakubira ewaffe ka muntu majambere ninga akaaba ayagala kujja kulaba president Obacha ne tubagamba nti these people have their own agenda li totally different nga boolaba mwami Museveni bwayita ba minister mwami Museveni byateesa ne ba minister si byakola. So what does Paul Mwilo he has his own inner circle bebateesa ndikakati tuteeseza eggwanga lino kino ne bwe tukikole bwe tuti bano ba minister bajja wali yigwe kubanga after all tell minister asobola questioninga Museveni ku kyayagala abatunuulira wali n'abalengeza nabo ne babeera wali olw'obufuufufu n'okulya nobuga you can even eat fetuna ne betugamba nti naye okuswaza eyo gwano mu Buganda olabawo minister alina ekifo eky'amaanyi mu Buganda mpawo minister omuganda gwomanya n'ekifo eky'amaanyi mukyala Judith n'abakuba ogufu gwalina gwa lands housing and urban development nalaba nankabirwa naye nagamba nankabirwa ija nti kyogambye kati gwe soma hierarchy olabe minister y'amasanyalaze gyegweyo by'ettaka ng'ova ku president vice president ba prime minister bani bonna abaddirirawo olabawo omuntu anaava mu Buganda olabawo omuntu ava mu Buganda kwaira ke president vice president prime minister bani olabawo omuntu ane ekifo ava mu Buganda but don't we exist and we are very strong era twagala Museveni tebo batolina gwo wadde wano we don't care ne bwebukeera ku machango olonze cabinet yo nga tewali watu chikira azironga zimuva ku ttaka lyaffe wano lyemwegabira tetumanya asalawo kyo yatasobola de kuyita basirikale batano nti mujje wano mujemba buulire kati kankubuulire ko sebo uliriza kigambo kyagalina kunywa ku mazzi kulira ingako naddala mu kaseera so mu biro bino we have so many prodigal children there are many children who had gone away kati nga bolabye ono Buchamani afaanana n'oli Bible gwe twogerako yasaba ebibi agenda abirye kati atuukeyo alya n'embizzi bamwe emmere y'embizzi n'agamba akanze wa taata Bobi Wine twesalirangako okyokulya ebigambo ebirungi byonna obugambo buwoomeekerevu buno bw'oyogera ng'oyaniriza Paul Mwilo singa yabadde yagenze mu NRM wandibadde era obugambo buno bulungi obumuwerekereza n'omwagaliza ebirungi era n'abe NRM n'obayozaayoza kati gweraba naawe tomenya ofaanana nga abuuza faaza ti ebigambo byogerera omukirisitu ngaze mwekerezi era byomwogerera ebirungi ng'agenze wa setaani faaza akwanidda ewa sitaani eriyo kukaaba miranga simwogerera birungi eyo ng'agenze tumukolimira genda mubikole naye nze kyengamba president Robert Kyagulanyi ababadde abantu baffe ne bagenda olw'okulya ne bakoma please welcome them nabana abajja there are so many people ababuzaabuzibwa era nga bwe nkugambye nti one of our prodigal children of Nuupu is Buchamani yasaba ebibye n'atunuulira okulya kwe nagaka ngende eno tulye n'abasajja tumugamba nti abasajja boogenze nabo abalunda malungu tebalina mutima mulungi bajja kuliisa n'embijji kati agenza okulaba bamuteera wali n'embijji enzaabwe n'akaaba n'agamba nti we nali ewa taata eri mu ghetto twalinga twebegerako kati tumugamba please welcome back n'abalala bonna
kati kino ne Honorable Mwiru is a good person personally Mutesa mulungi is educated tabuuka politics abeeranga timu za mpira woziraba the other day omusajja bamuyita Haaland yalina timu ye yali asambira eyo naga nti anjagala kusambirako Man City ne bajja ne batwala ebikupo bisatu just like nelu baba ili timu jali tebasobola muvuma this time ono abadde Messi kati muhimu mupira waweze emyaka 3 batandika kuyita muzeyi oba okaddiye kati yavudde yagenze mu America they welcomed him so kakati feche tutunulia contribution boba toli ku side yabali because there are two sides in the country now waliwo side yabanyampi be bali mu kugabana eggwanga ne yaffe bali mu kunyigirizibwa ba anti banyampi bimyo lwango baita ababeera ku side y'abanyampi babinyo ne bwaba mwana mutonga mutabani wa munyampi era omulaba nuka oyo mutabani wa munyampi mu mabalo balaba bawanika ebigere mu bbanga mukuo bavuga emmotoka nga bwe baagala mutabani wo munyampi buli waloleza kubba kutta kutemula kubanga ebirowoozo by'abanyampi ebisooka mu bulamu bwabwe kubba kutta kutemula ne bwatuula naawe nga talaba kyanabba nga akyaddeewo waakiri agenda nevvu lyekyoto ky'omukaveera naga nti mbadde siraba kyakubba nengenda nevvu kakati bwe tulaba abantu nga Honorable Paulo Mwiru nabala nze ndi very simple waffe mu politics wange Mr. Kibirango nze mule nabe nalemwe wange wakambaniriza nze nkutunuulira bwe nti ngamba kubanga ne Bible yetugamba let them come as they are waliwo abali mwena alemu nga bafuuka baliyo mu busibe baba wa t-shirt nwa musajja omukulu takyalina na kyakwambala bamwa t-shirt kiriko omutwe gwa president natambula nakyo abala bali ombusibe kuba babba wakugamba nti bwofuluma wanonga wabba tukunyiga kakati nze sisobola kuddawo nempala that's a prodigal son of no you are welcome you son our son you are welcome you went to have been eating with the pigs now see how you are kati level nga basajja bakutadde ku bisaniya byambizi wali bakutadde kati okomyewo era nsaba president akweliwe kubanga there shouldn't be conditions echa pigs nzego wandibadde osasira goli musiramu sorry goli musiramu kati sebo uliriza ate namwe abasyanze sebo jjajja wange musiramu hajise kiti ebukoto musiramu jjajja musiramu fe waffe tulina amadini gonna naye mulekenga n'okwekwasa kwegamba bugambi nti embizi kibi naye feje tuita nabali abakula byendoza babadde tebashagadde honorable are you about to receive other people from FDC nze mwanda banze nakere nchani ntola shahadu nimbagamba nti nze mukaludaya wa DP naye shahadu njitodde nti president Robert Kyagulanyi president wange abamu ne banvuma ne banjagala ulidija sebo mukama wange goloza ali nesabo lye wakata sembera mu ekereziya ukugamba kati oba mu kanisa kubanga ye father akulabira mu kereziya ne bishop akulabira mu kanisa yetajja kuddawo okukebera nti kiki ekiri ewuwo kakati nange ndi mu Kristo wano nzija nensembera naye father tasobola kujja wange nakebera nti ono lutamaguzi kati nze nina jjajja wange alina abalongo abalongo bamanyi fe webazaala abalongo waliwo ebyekigande bibakolebwako ebyekigali kati nze ngende wajjajja wange omukyala ngamba abalongo tobawadde sente ndi musajja munaddiini nonze sebo ntya Katonda si ddiini butini naye ntya Katonda kubanki mabino byansi neze kisobola jjajje era ne wakubadde nsaba abalongo mbamanyi we bali naturally era nkwata sente nenteeka jjajja wangambye nti nziteekewo mpa abalongo ekyo kinzijako kuba nti nze butamaguzi honorable Tamaguzi onakola gye wabadde wonna gye wabadde oli nolaba ebyabadde bigenda maaso mu kibiina kya FDC enkambi emu ng'eriko ensambya sharing hall enkambi endala ng'eri Najjanankumbi enkambi endala yabadde ewantu we tutamanyi kubanga olunaku lwajjo tetwalabyeko senkagale w'ekibiina kya FDC Power Patrick Amulia tetwamulabyeko we yabadde naye ne Ssaabawandiisi w'ekibiina mwami Nandala Mafabi tetwamulabyeko we yabadde naye alina obubaka obwedda bwasindika mu ngeri y'enjawulo ebyalabise mu FDC birina okubanga byakuwaawaza amatu naawe oba si kyo nga bulijjo biraba ebyo bye birina okubaawo the days are not normal
nebinzukizo omukulembeze yagamba nti waliwo omwaka ogunaatukira nga opposition ate kati eriwa yavuddewo golooza asinga Museveni asiba abaana ba Nuupu. Wano waliwo opposition za mirundi 3 zenna akalabako nenekakasa esooka Nuupu. President waayo yajja akola mugagga bamuwadde buli kimu n'emmotoka ze ne baziwamba ndowooza oziraba emmotoka za President Robert Kyagulanyi baziwamba ziri ku police stations n'abaana balaba bali makomera n'abalala battibwa. Ye opposition esooka gye n'akakakasa eyokubiri ye ADF giwandiike nayo onnemeseza n'okuwandiika ADF kino ompalirizo kiwandiika wano ne bakuulira nti ne bwobeera ku booda y'e Kasese ne bagamba nti we ADF wakiri kitwala abasirikale 5,000 okunoonyaayo oba opposition waki abo benkugambye abo bonna bayise mu ttanuulu. President wa Nuupu Kyagulanyi baali bamuttidde. Oyagala kurelatinga nkyakulaga opposition endala gye naakalaba mu Uganda eyokusatu yakoni ompandisizza mu katabo kange ebintu bye mbadde saakedde kusuubira kuwandiikamu. Kakati kwabo bonna olina gwolaba alinako akakwate ne Museveni era abo kwabo ne bwe bakeera enkya nga abo abaagaliza kubatta abo bonna boolaba baagaliza kufa babalowooza kubateeka mu makomera oba kubateekako bisango. Izo group zenkugambye nze nkugandi wa DP gwe twebuuza nti lwaki omusajja wa DP abo balisaaba opposition enkumbi okumenyera ati kati nze nkugambye nti nkugambye opposition nze naakalaba mu Uganda nze Lutamaguzi nkugambye Nuupu ADF ne Koni baagala nkyukakyuka si bino nti nti badde wali begere era Kyagulanyi wagamba nti ngenze eno gwe nawe n'ogamba nti ogenze eri amagye ge bamuteekera lwaki nkugambye abo anti kyembadde nkwako ADF kye yakutuukirirako n'agamba nti ayagala nkyukakyuka anti gwe ADF balwanira ki kugwe ngasoma amawulire at least muna mawulire oteeka okuba oli informed. ADF alwanira ki? Alwanira kujja kuteeka ano kerezia mizikiti olowooza alwanira ki? Alwanirira kujja kuweero si wano. They want change. Nze byendaba gavumenti egamba baagala kugigoba mu buyinza. So where is FDC? Kakati anti nkyakula bano bonna boogedde tebalina babaka mu parliament. ADF terinayo babaka kyenkugambye nti abo bopozinga era tojja kubasanga wali nti beeyuzizza obulere. Kati bano bannaffe beeyuzizza bavudde mu bulere wabula bakunamye bali bwereere nabalabye nga bonna buli omu alaga obwerere bwe neŋamba lengera bonna nga beeyuzizza. Waliwo okweyuza n'osigaza obulere ng'okyekwesa obwerere bwo naye kasita obulere nabwo buyulika oba osigadde bwerere. Bazeruganda mwasigadde bwerere kubanga obabuuza kiki ekibatta essaawa zino. Ne chairman Nobert Mao nalabye bamwogerako. Nobert Mao yagenda naye teyagenda na bizibu bya ggwanga. He went himself alone. Era eri aliyo ku lulwengo omuntu yagenda ebizibu by'eggwanga tebyaggwawo. Kati okulaba bano besijja bakulu abo nga beeyuza muzaayo sente za Museveni ddayo musobola okikola mu kyamu. Era we creditinga Kano Kiza Besigye. Think is a Kano tebamukuzanga. Retired Kano Kiza Besigye. I credit you. Besigye no yabeeranga n'olutalo lw'emunda lwafubutukiranga efe nga tuzimanya nga bannabyafuzi nti waliwo olutalo mu FDC naye nga Besigye ng'akyali ni charge nga tosobola kulaba bano banjuza buziina bwabwe because Besigye knew what to do. But these people, they are senior people in the party. They know what ebiro byesi byakweyuza ebiro byakulaba twejjija tutye eggwanga lyaffe oba otudde nsambya oba otudde najja nankubi fe agenda ya change. We don't care. Mulwanira bifo fe tubawe ebyaffe kubanga kwabo wabeerawo mubaka parliament agenze mu ekifo kyange kyendimu ekya vice chairperson wa committee agira akwasiganyiza akoloza babula bikolwa nti tebalina bye bakola anti kyenkugambye bw'oba ono olina ebikolwa temulwana kati okulwana it's unnecessary. We need all of people on front line. We need all of people we are supposed to face a common enemy. Don't create an enmity within yourselves. Kubanga agali awamu egaluma ennyama naye ezengero tuzigerera bategeera kubanga amalibu ne bwogagatta awamu tegaluma nnyama. Naye walabye honorable Semujunganda mukwano gwo nnyo
ng'ategeeza nti bagezezzaako okulaba nga batuula munda beetereeze sinakindi ng'agamba nti n'okulonda kwabadde tekwetaagisa kuno kwe baagala kubeerewo nga tekwetaagisa nga tebannaba kwetereeza munda kuliko ogambye nti bandibadde batuula kakitegeeza nti si bonna nti bali batyo waliwo abakkiririza mu kyoyagala gwe nti basooke beetereeze munda ab'ensambe kyebabadde bagamba nti naye ab'ennajja nankumbi abatazze bo be balemesezza kakati oba onalebo Ssemujju ayogera bigambo bifaanana bitya oba bifaanana bitya ekikulu baweebuuse bayiseewo bafuumuuse ne bayitawo ku kitebe ky'ennajja nankumbi ne batuuka nsambya nze Ssemujju ne bwayogera ebigambo ebifaanana bitya I respect him because njagala omubaka wa parliament nga teyeeyisa nga ordinary man balina okutuula munda nga Besigye we yatula gwelooza Besigye ng'akulembera FDC tewaaliwo bizibu but could we come out ne bateekawo factions kuba nkugambe nti agali awamu nga mannyo amalibu ne boogagatta unity is strength kati gwe ne bodde eno n'olaga because in politics there is no holiness tewali mutukuvu mu byobufuzi byaffe era kyova olaba fe ababaka ba palamenti tugamba nti gavumenti esaasaanya nnyo naye wali olabayo omubaka wa palamenti agamba nti olwokuba gavumenti esaasaanya nnyo nze Lutamaguzi bansaleko ku musaala gwange njagala ompeeyo omubaka gwe kikugamba bugambi gwe nze ndi open nze ndi fama ne bwesiba mu palamenti ndi aya mwe fama njagala ndabeyo omubaka mwoyo gwa ggwanga agamba nti olwokuba gavumenti eno yejalabya nnyo nange omusaala gwange bagunsaleko yawandiise mu buwandiike ompeeyo omubaka nti bali batuwa emmotoka za palamenti eyazigaana nti esente z'emmotoka olwokuba nnumirirwa nnyo bannange zizino nzijjijjaayo kakati bwe tukimanya nti there is no holiness in politics ne tugamba kati tukulembeze eggwanga abo singa babadde balwanira nguudo mu bitundu byabwe nga balwanira amasannyalaze nga balwana omusolo omuyitirivu ennyo nga balwanira abaana abali mu makomera mu 7 baasiba enkya n'eggulo n'abamu ne battibwa I would stand by them nemba salute neze munejja kunsonywa nze politics wa bulingi okimwetaaga oba okwefuula mbu ono alya ssente za Museveni ono talya bw'otegeera nti oli alya look for better way gye musobola omwaizoletinga nze wandabako nga nvuma mawo nze lumu baleeta mawe waffe nga yesimbye okuba president emabegako eri endowooza ali oba 216 oba yali 216 by then najja ewaffe Nakaseke nenyimirira naye ng'abantu bagamba babakyoli batutta mawe yakiwandiika akirina Nobert Mawe alaba nnyo n'oluganda lulya ewaffe Nakaseke mawe ng'aze okusaba obwa president ne bagamba abakyoli batutta abo tetubeetaaga nenyimirira nga nesimbye okubaka bwa parliament ne bagamba de bakyoli there is no tribe that kills people it is individuals who kill nze olwaliro sisobola genda n'ennumba eno abanyankole Museveni gyagamba gyava nti abanyankole be batutta no n'abanyankole waliyo abaavu n'abanyankole babatta wewali okitegeddeko ekyo omuntu abanzisa airuko atiwaza nini video kakati nkugambye nti mugundi mu FDC tewaliwo yefuula mutukuvu nnyo kwekana paapa ebizibu byonna bye bayitamu ne mu DP ebiyiseemu DP yagende wa Museveni kituufu bagitunda ne UPC naye gwe walabyeko abeeri erango nga bagamba nti akena katukusambe mu sitenseni kubanga wakoze endagaano ne Museveni they know we are individuals waliwo ba individuals abakola ne government nze ndi mu opposition nemanyi bannanga aba opposition Museveni bayamba bangi nga tebe bajje wamwe bakubakerere bambi mwe n'abatamanyi bigenda mu maaso ne mubeeraawo nga mu followinga neze kyentunulya yes ogenze Museveni akwadde sente that is your luck nze omu ku Museveni babaka basinga okubira ennyo nenze namugamba nti nze okungula ndi self made kuba sina byendya nnyo bingi sooka otukolere bye twetaaga ng'eggwanga ojja kubonguzi nze nga bakanonda baali balowooza nze omu ku babaka abagenda okulosinga okuyingira wa Museveni era ne bwenjagala obwa minisita Museveni abumpa ne bwenjagala obwa minisita kuba babunsuubiza naye mabegakaawo w'ekitiibwa Nobert Mawe ng'akulosinze waliwo ekibinja ky'abanene nnyo abagundivu mu ggwanga Museveni yatusuubiza ekifo kyaffe tokigaana nesooka ne mbatunuulira bwe nti ne bagamba nti ze enjawulo yange n'abo I always get contented ne bwe mba sirina naye mmwe okulowooza nti no nti mujja kudda ng'awo mwanika obuziina bwammwe
confusing a population. Some of you are good people, you are materialistically good. We need you in the building of our country. We don't care whether some people eat with Museveni after all. But tunuli abo kasibe balya. Tulina n'abalala bangi abalya naye nga bonna basirise wali eri. Nga waayo noyogerayo ki? Nti owaaye tetujja kwogera omusajja yinza okutunyiga ekiro w'emisana. Nobaga nti nedda tukkiriza there are problems in FDC. But this is not the right time okuva eri okwanjala obuzina bwamwe. How did Dr. retired Kano Kizza Besigye manage to handle such problems secretly? Not exposing mwebye mukola budde buno. Nze nsuubira nti ababataddewo efujjero be bakolera Museveni. Efujjero lienda babatebeerangira bakolera Museveni kubanga bw'oba tokolera Museveni mu budde buno twetaaga unity. Era njagala kusaba President Robert Kyagulanyi, abantu abo abamu bakusinga emyaka, bakusinga experience y'ebyobufuzi bangi. But I want to salute you the way you handle problems in Inu. Kino si ekiseera ekyokuteekawo factions. This is a time we twalibadde tugamba ne tukola united front. Kubanga abali aside nakugambye nti katulinayo side B, tulinayo side z'abanyampi ne side zaffe abali anti-banyampi. But Besigye started the United The banyampi are finishing us, and for you are busy battling and tearing each other. United Forces of Change, Besigye yagitandika era nebeeramu ne cabinet number. What happened to it? Kakati waliwo ekitakwata ne waliwo luyimbo waliwo ayimba oluyimba ne lutakwatayo. Naye teguba musango ye yayimbye. Hiti yagana. Waliwo omukyalo omu yayimba nga akayimba namusanganga nnyo, waliwo radio station yemujemberamu akayimba ke nga kanyumira nnyo naye nebuuza lwaki akayimba k'omukyalo ono kanyumira nnyo kayayimba nga simanyi bakayitanga ayi. Ayi obuyimbayimba obwo kati naye gwe olabika tobeera nnyo mu bya nnyimba ezo za Kiganda, mwagala nnyo ennyimba z'ekizungu ezo. Naye nze kyensaba mu FDC, it is not too late okusoma ebiro. Mwandibadde ng'engalo zibasiiwa kwaniriza FDC. Tekinsanyusa nga neighbor wange tali happy. I am not happy. I can't get excited. Era nze kyova olaba ndi munabyafuzi obw'enjawulo ne bwe nsango w'enaalemu ng'anyigirizibwa muyamba.